ayuzizze ekifaananyi abaana bye bakola ebifaananyi bya bbeeyi ebyolaba babiteekako gundi ezitambulira ku nguudo obupiira kipande ekyo kimu kyolaba kya bbeeyi mpitivu wakibiri side ne side omusajja oyo azze n'akiyuza naye nga takiyuzizza buyuza azze n'aba mukuumu okusobola okiyuza obalaba bamwetolodde kaddemu azze n'akiyuza kiyuza buyuza naye azze n'aba mukuuma okusobola okutuukiriza missoni okuyuza ekifaananyi kino ebadde missoni naye gwe omwana oyo ayinalo amusindise kati okumanya abali mu buyinza batya nnyo bannansi mu nnansi bali aba bagundi babeeta ba civilians bali bameka babiri ab'ebyokwerinda bali badde ab'ebyokwerinda bali bameka bali bana bayine mundu n'ebyokulwanyisa ebirala bonna bali fule bana abalenzi bavuddeyo babiri bali abakulu mufo kyokwerwanako ne batajena mundu right awe baseye mundu kikuwa signal ki nti naabe twaliisa abakuuma ddembe batya bannansi gavumenti bwetuukira okulaba nga abakuuma ddembe batya bannansi eggwanga liba lyaggwawo dda ng'ekisooka kye wali badde ng'okubuuza mundu ne bakasukwa ne tiya gaasi bino twogera tuli ku street Zambaale era omusajja njagala olabe amaanyi gaakozesa n'obusungu viga eno gy'ayina ku gundi ku face ekulagira ddala obukyayi obuviira ddala ku ggumba kino kyongera okulaga nti eggwanga we tuli bannansi balina kwerwanako kubanga bano abasajja bazze bamazeeko bw'obanga omuntu asobola okunyigira ekifaananyi obufaananyi watifu ng'agudde ku muntu mu kyama ewali akaziikiza aba agenda mutta exactly so these people shouldn't be trusted anymore with our bukulembeze katugambe nti bano abantu tekikyasaanidde kubanga tuddamu kubeesiga n'obukulembeze bonna Ugandans should raise up negweraba obusungu omusajja bwako engeri gyakutte mundu naye laba ne bali nono wunda akookinga wano okitegedde Jimmy so bino bannayuganda olaba Jimmy buli mwaka gwe tugenda mu kalulu byeyongerako bwe kyali kirinnya bulinnya mubaki mubakuuma ddembe mubandi badde abakuuma ddembe kigenda kikola ki kyeyongerako kitegeeza ki nti bakimanyi bulungi obuwagizi mu bantu bwaggwamu basazeewo kubeerawo n'amaanyi tuli ebitabani bya mwami Kyagulanyi bigenda bikola ki gye bagenda babikutula daba omusajja oyo obusungu bwakozesa jesi ku kifaananyi okitegedde ebwama Museveni babikuuma na mundu bulungi nnyo bw'oba otuse ku extent erwanyisa just ekifaananyi ku muntu kyova olaba abaana baffe babasalako emitwe mu 221 nakubulira omuvubuka eyabeeranga mu Ndeeba wali owo mu Ndeeba yabeeranga nnyo ne ku Ntebe road yawo njagala tuli omusajja engeri gy'ayuza ekifaananyi asobola okukusanga ng'okikutte bw'oti mu kazikiza akuba essasi bakubasalako mitwe omuvubuka bamusalako mutwe mumanyi oyo mumanyi okitegedde se bino bye tugamba mwami Museveni ne banne mulemye okontrolinga kye mwayita kye mwalwanira kubanga mwami Museveni yatugamba emu ku byasinga okulwanira baliyita ddembe protection the army n'ebitongole bikuuma ddembe bikuume bannansi n'ebyabwe bw'oba tosobola kukuuma bannansi just a mere photo picture poster nga mugiyuza bwe mutyo ey'omukulembeze w'abantu someone who is contesting for presidency ng'enkyo kimanyi asobola okufuuka president bano abasajja babi nnyo mwami Jimmy these men ate si bonna I want you to note that mulimu obubondo obukusika obulimu omwo ng'era bwe baleeta ku mission zino obukyayi buno bukyayi kyovula buli we tuba tugenda mu kulonda owulira nga bakyusiza RDC weeno bakyusiza OC weeno Jimmy tunuulira abasajja ab'engeri gye basala ekifaananyi kya mwami ky'omusajja bwakifumitamu egundi y'emmundu omumwa gw'emmundu tunuulira n'engeri gye bakisika bino tubiraba bannayuganda bayinza obiranga ebyokusaaga nga tubyogerako wano
Olina agamba, why are these people focusing on just a mere picture? Obe mere poster. Echifananyi. Farouk, omuntu wa reacting de wakati mu bantu abangi. Public. Imagine reactinga ku kifananyi. Obuchayi bw'abalina ku muntu. Bwakufuna mu kaduukulu eyo. Yerevo gye tuliko nti tulina 18 be tunoonya abatalabika. Abaana bafa ne babaziika n'obaziika tumanyi gye babaziika ne babakasuka embwa ne zibalya. Bayinza n'okuba babatematema ne babasuula eyo mu bisolo ebifeedinga ku musaayi n'ennyama y'abantu. Ate nga kino tolimba because tuyina akazinga ke tuwulira. Ekalangala Sobike yatugamba. Abaana sebo bafeedinga bino bigonya n'ennyama y'abantu. So Ugandans should know nti bana abasajja bagamba atakulekera. Ennyanja ekutomira nawe tomulekera. Wetuli. Kale tusaba bekikwatako. Kubanga Faruku kino tekiri ku levo y'ono omwami ali mu kufumita kyokka. Kitwala okuviira ddala waggulu. Cause oli ayinza okugamba nti ono ayina buzibu bwe. Oluvannyuma lw'obuzibu obwo abamutwala bakozerewo ki. Bino tebizze lwaleero tuzze tubiraba. Tusaba bekikwatako abakuumaddembe. Nali mpa example wano nti amazzi oyinza okugateeka mu pipe. Gabeera mu pressure nga y'amaanyi. Nesinga gafunako akatuli kamu bwe kati pipe eyo gasobola okujaasa nga katini bwe kati. Abasi byakagaba IGP bwe yabadde akola pressure yagambye Uganda egenda kufuna akalulu akakyasinza okubaako eddembe kaky'eggwanga libaawo. Twagala kubuuza Abasi byakagaba nga ntandika n'official campaigns eza president. Emirembe giriwa. Bwe kibanga ekifaananyi kiyisibwa bwe kityo ku streets nga n'abakitaddewo bawagizi b'omuntu oyo gwe bakkiririzaamu. Be tuyita abaali kuumye eddembe mu kaseera kano Munnayuganda bwe yaligambye kale naffe katukuume eddembe nga batandise okukola kye bayita violation ey'amateeka nga bye balina okugakuuma. Ate ku luno kuba bulijjo tutera okugamba tugamba nti maybe military nti oba ki. Ku luno batulaze n'otulaga nti abazze be ba police Uganda police. Gy'olowooza erina okuuma emirembe omuntu n'ebintu bye. Si just ba amateur wabula a senior officer mayinja asatu yaduumira ekifaananyi. Kakati byakagaba kino akinnyonnyola kino kikyagamba eggwanga wuuyo byakagaba. Oya Abasi musajja musiraamu nga nze Farouk Ali kikyagamba eggwanga ku ebyo ebitwakalabako. Era ffe twapredictinga kana akaluke kamu kugenda okuba worst most violated election Uganda kakyebaawo. Is predicted. It doesn't matter bagenda kukola batya kubanga luli babikola mu kyere. Kati bayina enkola empya. Abantu baffe babuzibwawo ati tumanyi. Abantu bangi bakwatiddwa ffe twali e Masaka eyo makomera. Abantu bakomplaininga makomera gajjudde. Abantu okuva mu nnyendo mukungwe kimanya kabonera. Abantu bajjudde makomera. So we don't expect any peaceful election. Tugenda because ekitandise okula bizita red flags. Already zimaze okulaga. So Jime buli muntu standing strong we tugenda. Kino kinnyonnyola Munnayuganda nti kyekiseera otandika okumanya wawoogwa. Nabadde ndaba speech y'omukulembeze Robert Kyagulanyi ng'agamba nti twagala Uganda empya. Uganda gye twagala empya yerimu nga abakuumaddembe bamanyi we bakoma n'emmundu gye zirina okukoma. Twagala abantu nga singa bafuna obutakkaanya
gavumenti ebeerawo bakuuma nabawooya